United forces of change, the only way we will get a liberation. Again, united forces of change, all of us must come together as one. One more, united forces of change, the only way we are going to get a liberation. Again, united forces of change, opposition must come together as one. Our people complaining night and day. They wonder why they continue to live this way. All we know that things can change someday if we really want them to change anyway. Robert Kyagulanyi Ssentamu alondeddwa okuba nti y'omu ku bagenda okwogerera mu summit ennene ddala eri ku mutendera ogw'ensi yonna. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine banaamugyewa bano banaayogera naye batya. Kakati amawulire agaliwo gategeeza nti omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine waakwetaba mu lukuŋŋaana olw'ebyobufuzi e Geneva mu ggwanga etibwa erya Switzerland, Geneva Summit 2026 ennaku z'omwezi genda kuba 18 gwe mwezi guno egenda kuba wiiki ejja ku Lwokusatu. Kaakati tetunnaba kumanya agenda kuva mu Uganda, onava Belarus, onava Iran, onava Venezuela, onava Vietnam, onava Syria, onava Sudan, China, Afghanistan, Zimbabwe n'amawanga amaki amalala. Okusinziira ku betulabyeko abava mu mawanga ga Africa baliko basatu, omukulu ono w'e Sudan, w'e Zimbabwe n'eggwanga erya Uganda. Kakati papost eyo eraga Kyagulanyi agenda kubanga ayogera ku ki ate mu summit eyo. Okusinziira ku summit Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogera ku ssaawa zigenda kubeera 9 eddakiika 50 era nga asuubirwa okwogera eddakiika zijja kubeera 10. Okusinziira ku mutwe ogutegekeddwa baguyise Uganda in crisis, presidential candidate escapes, yana kugamba nti ngo bagenda okukyaza agenda kubeera Bobi Wine, presidential candidate in Uganda's January 2026 elections. Now, what I use okugamba Saimo, what is the impact of that summit? Kakati okusinziira ku summit eno bagamba the Geneva Summit for Human Rights and Democracy is a major conference that shines a spotlight on urgent human rights situation that require global attention. Nti summit eno yo kyekola etunuza tochi mu bintu ebirinyira eddembe ly'obuntu nga lyetaaga ensi yonna okubeera ng'ekola ki ebimanya. It provides human rights heroes, activists and former political prisoners with a unique platform to testify about their personal struggles for democracy and freedom. Ti abantu abalanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'abantu abenjawulo ba activists na biki baweebwa omukisa okutestifying ebituufu embeera gye bagenda mu maaso okubeera nga bayitamu. Kati ng'essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'agamba nti nno yadduka mu maka ge era n'ensonga ezo z'abasiiba abawa kakati bw'atuuka ku platform ng'eyo agattako eddoboozi lyabwe n'abagamba nti nze ne waffe gye ndi sosobola kubeera mu maka gange olw'ensonga ABCD. Wagamba while building an naye mmwe lwaki ebintu ebitalina amakulu mubiwa amakulu? Omuntu ateekayo post ezigatta ku bannayuganda temuzirayikinga temuzisharinga naye ebyobuseegu bannange bitambula kuno ku mukutu. Nyabo mubitambuza okukamala oli alema n'oteekayo posti y'omukulembeze gy'apositinze naye ebyo byo n'abipositinga. Kati nga mukyali mu butambi ensonga yiino ey'omukulembeze nga ye mwatambuzizza buli obutambi ne mubusharinga n'eno message mugitambuze kuba gwe mulamwa oba mukitegedde guno gwe mulamwa kwe tulina okutambulira. Era abatuteekamu zi diversion tebaagala tuconcentratingire wano. Obudde bw'omala nga oli ku bino odde ku biri oba kati muntegedde kiri gy'oli munnankyukakyuka okutambuza message eno era kikukakatako. Muve mu zi diversion era sikyasuubirayo comrade n'omu addamu ebyo ebiboozi.
Amasannyalaze twagabawaddemukko ennaku 2 kati gaweddeko tudde ku mulamwa. Nyabo, the pressure increase or decrease? Bannayuganda mwasuze mutya kansubire nti muli bulungi. Nze no nasuze ku website ye Geneva nga njagala kumanya programu y'olunaku eyimiridde otya kubanga twakitegeddeko si ye yekka agenda okwogera era nga njagala okumanya His Excellency yajja kuba alinnya akatuuti ssaawa mmeka oba ajja kuba addressing ensi ku ssaawa mmeka. So bannayuganda omulamu omukulu His Excellency lwaki bamuwadde ku platform eyo agikozese oba ayogere agenda kuba ayogera biki ebyali mu kalulu. So yessaawa twerwane tetulina mukisa mulala. Eno platform nene eri global. It's whereby human rights activists bonna bakuŋŋaanira bano bennyini eno platform gye mulaba esobola okupressurizinga mu 7 naye kennyini nadduka nga tetutegedde. So enkageri ffe gye twatya okwerwanako bwe tuba tufunye abatulwanako Ugandans wake up. Videos nga batikinga obululu bwa Museveni mu feva ya Museveni ziri luddawa wa registering edda bw'oba tonnaba ku registering kale ku luno ngenda kwewaayo wadde ndi bize ngenda bawa link ate baana mwe temumanyi kugula link nze mwansobera nkuteera link mugundi at least bw'olaba teggudde ogikole copy and paste ginyigirizeeko olugalo ogitransferring bw'oginyigirizaako bw'otyo olugalo gye mba nkuwadde ejja kuleeta akagambo copy obugambo buli bungi share manya biki neerondawo akagambo copy genda ku WhatsApp yo gipesting era ginyigirizeewo nnyo akagalo wajja kujja akagambo paste gipesting ogikooneremu eyo giguliremu eyo naye bw'oba nga tonnaba kuligisteringa kubeera live ku lunaku olwo ojja kuba otuliddemu olwo kwe bannayuganda. So ennaku z'omwezi nga 18 omukulembeze waffe agenda kuweebwa chance ensi yonna egenda kuba emulaba agenda kwogera biki ebyaliwo kati lwaki ffe tumulekerera n'abagamba ebyo bye mwefuula nti muli bakadama biki ekirala kyenzudde Geneva ku TikTok kuno teriiko eyina 4 platforms of social media eyina TikTok eyina Twitter eyina Snapchat eyina Facebook ne Messenger awalala teriyo kuno ku TikTok teriyo. So bw'obanga ojagala jangu mu inbox right now ngenda kuwa link gikoonemu gendayo okitegedde. Gwatana bakuregisteringa genda ku page ya National Unity Platform waliwo link mu latest post yayo eya Geneva Summit 2026 eranga osobola okutapinga mu link egenda kubanga ekudirectinga naye nga mu byenjawulo ebibaddewo abantu 10+ bagenda okubanga bainforming obanga boogera ku eriensi kwotadde n'abantu abava Cuba abamu bajja kuba bava mu ggwanga lya Venezuela kwotadde abamu nga bava mu ggwanga lya Zimbabwe omu ajja kuba ava mu ggwanga lya Hong Kong then omulala ava mu ggwanga lya North Korea then omulala ajja kuba ava mu ggwanga lya Belarus then omulala ajja kuba ayogera eri nga on behalf of eggwanga lya Syria then omulala ayogera on behalf of Sudan then omulala ajja kuba ayogerera on behalf of Russia then waliwo n'omukyala ajja kuba ayogera on behalf of Vietnam obanga bigenda maaso Vietnam so abamu then waliwo n'abawa China bangi nnyo aboogezi naye nga okusinziira ku obwagazi bw'abantu bwe balina eri president waffe osinziira ku bantu bano bogenda ku Facebook page eya Geneva Summit 2026 obanga ey'olutuula olw'omwaka guno olaba nti mu bantu bano bonna omusajja waffe wanjawulumuko era ne reactions ku gundi ye ku profile ye gye bamuprofilinze wanjawulumuko nnyo n'abantu bonna benkusomedde abava mu mawanga ago. So oba osobola okufuna akadde genda ku Facebook genda ku page ya NUP obanga genda ku typinga oteekemu Geneva Summit 2026 bagenda kuleetera eyo page osobola okuba nga ogifollowinga then olabe ku latest posts zaayo mulimu ne link ku president waffe wennyini profile ye mulimu ka link kali mu blue katapingemu kajja kuba kakudirectinga ogenda okubanga ofollowinga ku lunaku olwokusatu. So temumissinga take charge make sure nti ofune time go in oba Facebook oba X gito Twitter make sure you follow up osobola okubanga olwokusatu tuli ffenna nga president ayogera ko eri ensi yonna.